asimbye nnyiriri bwetyo bwe twazisimbanga nga tugenda okufuna emmere naye olunyiriri lwasimbye leero si lwakufuna mmere abantu bagenda kuyingira lwa Katonda. Godfrey tumuwebaze webale kubeera nnyo smart bayo kala kyeya erimu oludipidipi naye tusanyusa okuba nga tukusinkanye Abannayuganda babuulire ki ekiri e Kakyeeka ekya ya leero. Kooti egiragira Nkubuzaako nanyini field Robert Mutebi anjagala kubuzaako muko kuba kati jukira tuli waka tuli ku mutaka Embarara n'olwekyo kati olina okunkwata obulungi njagala kubuzaako ne full figure anjagala n'okusooka okubeebaza olw'okuklarifyinga ku kigambo oba ku issue ey'ekikagati. Abantu abasinga bakolamu ensobi kikagati n'ekitagata babimikisinga naye olunaku olw'eggulo aba His Excellency babiri owe Tanzania n'owe Uganda babadde ku border ey'ekikagati nga baggulawo kikagati hydropower plant owa project erimu 16 megawatts ate ne bagenda kubanga soon bakomissioninga endala eri awo nga ya 36 megawatts. N'olwekyo ekitundu ekyo kiri mu district ey'Isinjiro bakiyita kikagati. Then kiri kye mbadde mwogerako ate ekyo kisangibwa mu district ey'Ebushenyi bakiyita kitagata hot spring eyo babeera ag'amazzi agokya abantu ge bagenda ne babeerayo ne bafumba n'ebirala byonna. So mbabuzaako era mbaaniriza tuli wano e Kakyeeka lwe lunaku mulindwa bulijjo tubadde tutambula district ez'enjawulo nga tubagamba olunaku lwa Kakyeeka nga 26 mwalabye ekyabadde ku Kakyeeka olunaku olw'eggulo. Abantu basuze muno ng'oyinza okulowooza CRUSADE yabadde yaggulo naye ng'abantu babadde just bazze olw'emisingi. Naye olunaku olwaleero nga bwe twogerera njagala kutegeeza nti bw'oyita omuntu ali mu bitundu eby'Embarara bw'alaba ekiri wabweru wa Kakyeeka asobola okwewunya ne yeebuuza kiki ekiri wano. Bwe ntandikira wano wennyini ku mukono guno gwennyini gwenyimiriddeko njagala kutegeeza nti ab'ebyokwerinda n'abagenda maaso n'okubanga bategeka bagenda mu maaso. Wano we tuli layini eyo eva wano ku mukono guno ogwa left oba right wano ku right wenyine wolaba kamera weekulaga nti abantu ne batambula ne batuuka eri wala wotasobola okubanga olengera nga bonna bayimiridde wabweru. Boolaba bakyali wabweru tewali muntu n'omu gwe bakkiriza mu kiseera kino okubanga ayingira kubanga abakyagenda mu maaso ab'ebyokwerinda nga bakola kye bayita sweeping oba okukebera munda okulaba nti nga bwe bagamba nti towanga sitaane ebbanga towanga mulaba ebbanga lyonna. So yensonga lwaki olaba nti mu kiseera kino ab'ebyokwerinda bagenda maaso n'okubanga bakola kye bayita sweeping oba okukebera ekifo kyonna okulaba nti buli muntu yenna alimu tafuna bulabe oba ekintu kyonna ekiyinza okubanga kimulemesa okubanga agenda mu maaso n'okubanga aenjoyinga eddembe ery'okusinza. Era ensonga lwaki olaba abantu bali wano kakati wano wenyimiridde eno ye main entrance egenda okubanga eyingiza abantu abagenda okubeera munda mu kisaawe naye nga tebanaba kukkiriza muntu yenna ayingira. Kakati side eno ndowooza olaba ne line ey'okubiri ey'abantu abayimiridde wano nga boolaba naye nga bwenkutegeeza nti ebyokwerinda nabyo binywevu olabira ddala nti ne poliisi egenda maaso n'okubanga eyitayitamu n'amagye nga bagenda maaso n'okwekenneenya ebifo byonna munda ne wabweru. Era eno embeera gy'olabawo saawa zino nkutambuzaako ne kulaga nti layini eno omwaka ogwaggwa waliwo emiryango ng'esatu gyali giyingiza abantu munda mu kisaawe naye wetwogerera olw'okuba nti His Excellency yalagira ekisaawe kino bagende maaso n'okubanga bakirinovatinga oba baddamu okubanga bakitereeza. Yensonga lwaki olaba nti tulina omulyango gumu currently oguyingiza abantu naye olw'obungi bw'abantu abaliwo bajja kubanga baggulawo omulyango gw'okubiri wali ogenda okubanga guyingiza abantu kubanga abantu bangi tebasobola kubanga bayita ku mulyango ogumu. Ekirala nga sinaba kubanga mbawane ku bantu ebyokwerinda nga boobirabye byo binywevu buli dakiika waba wayitawo amagye waliwo ab'amagye waliwo aba anti-terrorism waliwo abantu aba bulijjo waliwo n'abalala abali mu ngoye ezaffe eza bulijjo naye nga nabo babyakwerinda nga tosobola kutegeera nti ono wabyakwerinda oba si wabyakwerinda okulaba nti eggwanga lino nga His Excellency bwe yateekawo nti we have freedom of worship oba eddembe ly'okusinza abantu basobola okweyagala ne basinza Katonda waabwe nga tewali muntu n'omu abakuba ku mukono. N'olwekyo ebyokwerinda byo binywevu si wano wokka wabula mu Mbarara site yonna ebyokwerinda binywevu. Ekirala tenjagala okulagako nga sinaba kubanga still nga nkuyingizako munda nkulage nga bwe wali business njagala kati kwogera ku kye bayita business community
mujjukira ebiseera biri twabeeranga mu kiseera kino nga wambalaga abantu abagenda maaso n'okubanga bakola emirimu gyabwe naddala abatunda emmere abatunda ebyokulya n'ebirala. House of Prayer bw'eba egenze mu kitundu tekoma kuba nti abantu ebalyowa nyoyo gyokka naye n'abantu ababulijjo abakola bizinesi zaabwe era nabo baba balina okufunamu financially balina okubeera blessed. So yensonga lwaki nkulosinze nenzira ku line eno yerimu business community business section okuva wano okutuuka eri wansi wewali abafumba akatogo wewali abalina chapati wewali abakola juice wewali buli kintu kyonna kye bayita ekyokulya. Omuntu agenda kujja mu lukungaana luno teyeetaaga kugenda mu kibuga okufuna emmere oba ki buli kimu kyonna kiri wano bulindaala. Tujja kuba tubagendamu in details musobole okubanga mulaba emmere eri ku ssente meka oba business zitambula zitya. Then bwe tuvaawo of course njagala munzikirize ate mbalageko ne munda nga sinaba kubanga njogerako n'abantu ababulijjo mbalage mundawo wafaanana watya naddala mu kiseera kino ng'abantu bagenda nga security egenda maaso n'okubanga ekola kye bayita check up oba sweeping. Njagala mbalageko mundawo wafaanana watya. So njagala munzikirize ntambulemuko katonotono mbalageko munda bwe wafaanana nga bwe mbagambye nti mu kiseera kino tebanaba kubanga abakkiriza omuntu yenna okubanga ayingira munda olw'ebyokwerinda okubanga bagenda maaso n'okubanga abakola kye bayita sweeping oba okukebera ekiri munda okwetooloolamu wonna tuleme okubanga tuwa omulabe oba sitaani ebbanga lyonna okubanga akosa akaseera kano. So ensonga lwaki nkugambye nti abantu bonna bali wabweru era tebakkiriza muntu yenna okubanga ayingira okugjako ffe ab'amawulire of course naffe bamaze okutukebera ne batukkiriza okuyingira. Naye njagala kubalagako munda nga bwe bategeseemu ng'abantu tebanaba kubanga bayingira nga bw'olaba olabira ddala ekituuti olunaku olweggulo tutali tukola emisingi kyabadde kikyaliko wansinsi nga bakyagenda maaso n'okubanga bacerezaako ebintu ebimu. Naye mu kiseera kino wano munda ab'ebyokwerinda oba security ekyagenda maaso n'okubanga erawuna ekifo kyonna okulaba nti atilisi abantu abagenda okubeera muno babeera n'emirembe era embwa za poliisi abasirikale abategula bomo ab'amagye n'ebitongole ebirala byonna ebikola ku by'ebyokwerinda byebikkirizibwa okubeera wano munda. Naye omuntu owa bulijjo nganze naawe atulaba ku Soul TV tebatuukiriza okubanga tuyingira. Ensonga lwaki naffe tukomye wano wenyini tetusobola kugenda. Ekirala kyenjagala okubabuulira nti ku mulundi guno era bazzeemu House of Prayer nereetayo ku butebe nti abantu bajja kubanga batuula ku butebe naddala abo bannamukisa abanasobola okubanga bakeera bajja kubanga bafunayoko ku butebe kubanga wetulaba wendaba screen zibataddeyo nyingi omuntu yena wanaabeera ajja kubanga alaba ekigenda mu maaso. So currently yeyo state eri munda. Ekirala kyenjagala okulaga lwakuba nti wano wendi nyinza obutafuna access eri naye waliwo Red Cross Uganda Red Cross Society Red Cross ebeerawo just in case of anything nga waliwo abantu Katonda basumulula Red Cross nayo yazze era nga yataddewo dda already tent zaayo omuntu yenna anaabanga afunyemu obuzibu obanga amugonvugonvu muko ajja kubanga afuna obujjanjabi kuba Red Cross yo weeri nga bulijjo n'aba patriotism of course nabo weebali tulabyeko abasika and guides nabo webali then never ushers ne police n'amagye okubanga bayambako in case of anything. So yeno section eya wano munda gye mbadde njagala kubalagako era nga essaawa yonna from okuva katikati bajja kubanga batandika kye bayita intercession obanga okusaba okusooka nga bakulemberwamu abaweereza aba House of Prayer Ministries International bajja kubanga batandika kye bayita intercession basobole okubanga abagenda maaso n'okubanga ate baweereza abantu. Njagala kwogerako n'omuntu ng'omuyeka wano munda naddala omuscout yatubuulire mainly biki bye baba bakola okubanga tubalaba baba bayambako abantu naye ye nga ye asooka atubulire kiki mainly kye bagenda okubanga bakola mu then oluvannyuma nja kubanga nfulumako wabweru sobole okubanga njogerako n'abantu abalala abatulaba ku Soul TV. Kansooke njogereko n'ono omwami omu asooka atubulire bongabo abasikawutu abagaidi bakuba mulaba ali mu uniform kiki kye bagenda okubanga bakola mu lukungaana then nja kubanga nfulumako wabweru ate njogereko n'abantu ababulijjo nga batubulira bavudde ekitundu ki era bakedde ssaawa meka. Omukulu tuli ku Soul TV abuzaako kuba tulaba ku Soul TV. Mwasuze mutya abalabi ba Soul TV. Tuli wano Kakyeeka Stadium ku sedi ya Pastor Ujingo kati fenga aba scout tuba timu nene nnyo
netete endala nga wogiraba wali tuli team tukola n'aba Red Cross tuyambako abantu abeetaga ababuze abaana ababuze tebamanyi bazadde we bali n'omuntu yennyini wabanga afunye obuzibu abantu bajja nga balina obuzibu bw'enjawulo fightinze first aid eyo yonna tiimu eri awo nene gye nkwatagana nayo netusobola okuba nga tuyamba abantu kunkuŋŋaana enene nga bwe ziti kyekyatuleesa olunaku olwaleero. Omuntu atulaba ali ku Soul TV yandibadde yeeyisa atya mu kitundu kino naddala ng'amaze okuyingira wano munda obutafunamu okutaataaganya kwonna? Obutafuna okutaataganyamu kwonna kiba kirungi n'otula wa ba instructors kubanga munobeeramu abakozi ba tiimu ya Pastor Bujingo era bwe balaga nti obutebe ba ushers bagatuula wano era naffe tugamba tuula wano toyitawo buno obuumaawo obutyangira abantu kiba kirungi obutabusukka okwewala okutaataaganyiza oba ofunamu okutaataaganyiza oba ne accident nga bwe zito kiba kirungi obutabusukka waawo. Amaanyi ago bakuyitaani? Nze Basajja Enkonge Ashraf. Mutambula ne House of Prayer buli tubeera n'enkuŋŋaana zonna mwali mumiisinzeeko abantu wonna Masaka Football wano Mbala Kampala yonna tiimu eva yeebeerawo lwansonga tuba tuzze kukwata eva obulamu bw'omuntu buba busigala nga bwa mugaso. Naye mwali mufunye enkuŋŋaana endala ng'ojjakiza House of Prayer gye bakola arrangement efaanana ng'eno nga bayita ba Scouts ne bayita Red Cross n'endala? Enjawulo yo eri ewa Pastor Bujingo yo yanjawulo kubanga ne security ogiraba balina engeri gye bakyandolingamu ngeri yanjawulo nyo bakiteekinga nti ekintu kiri serious nnyo obulamu bw'omuntu bwanjawulo nnyo. Tweyanze katukuleko genda okola emirimu gyo. So atulaba ku Soul TV ndowooza omwami mumuwulidde era nga bw'atyo bwategeeza omuntu agenda okubanga ojja mu lukuŋŋaana we bakugamba nti tuula wano tuulaawo bagamba nti toyita wano. So oyo gwe nsobodde okubanga njogerako nawe abasigadde bakyagenda maaso n'okubanga bakola emirimu gyabwe. Kaakati wano we tuli abagenda maaso n'okubanga beetegeka okubanga baaniriza abantu anytime from now bajja kubanga abantu babakkiriza okubanga bayingira then bano bajja kubanga bakebera abantu bw'oyita wali amukuuma akakebera oluvannyuma ojja kubanga oyingira munda then osobole okubanga weefunira ekifo kyo kubanga nakulaze alayini y'abantu abali wabweru. Njagala kati ate kuddamu nfulumeko wabweru kati ntandika okubanga njogerako n'abantu baffe aba bulijjo then batubuulire bavudde kitundu ki naye nga bwe nkulaze nti ebyokwerinda binywevu tewali kintu kyonna ky'oyinza okubanga wekwasa. Naye afande ogamba afande batya kwogerera ku kamera bannange so mujja kunzikiriza nzira mbeesonyiwako mpozi bwe naafuna ku RDC Simon Peter Watch nja kubanga twogerako naye for now munzikirize njira njogerako n'abantu ababulijjo kubanga mulaba abantu bagenda maaso n'okubanga beetegeka wano okanaakuma ke tuyiseemu naawe koolina okuyitamu bw'onaabanga oyingira asobole okubanga otambula bulungi nga tewali kyakwekwasa nti ono yaani oba ono yaani. So kati munzikirize nja kubanga ntandikira ku line eno abantu bangi mukama musaba kintu kimu ampe ekisa sobole okubanga njogerako n'abantu bano kubanga bangi noonya ne we naatandikira ne we naakoma sirabawo kubanga abantu bo bangi nooza gwe ntomera yoyo Katonda gwanabampadde then nja kutandikira wano nga nzira ku side eno then bwe naamala ngenda kulosinga ate nzire side eno section eno ndamu abakyala eyindabayo abaami naye kati bonna bali mixed wonna Katonda bwanampa gwe nayogera naye kansokereko ono omukyala ndowooza omukisa gukufunye nnyabo oli wa mukisa nnyo. Yesu yeebazibwe. Amina ssebo. Amanya go bakuyitaani era ovudde kitundu ki? Amanya gange bampita Harriet Nambiru mpeereze Kanaani. Tungamba nti eno layini gye ndimu yaba ushers. Wow. Eno layini gye ndimu bano bonna baweereza ba House of Prayer Ministry International. Kuba kati abaweereza bandibadde nga babagamba nti bo bamaanyi bayite wali naye kino kyetuyita okubeera omuntu omuwombefu n'okugoberera amateeka nti nabo bali mu layini bajja kubakebera basobole okubanga bayingira. N'olwekyo sijja kuba aba House of Prayer sijja kubalwawo nnyo. Njagala nnyo abantu abavudde mu bitundu ebyawala sobole okubanga tufuna omukisa twogereko nabo. So ndowooza munzikirize ntandikire ku side eno. Naye yes kantandikire njagala abantu avudde wala abaweereza bo tubeera nabo sigenda kubawa nnyo omukisa oba kantambule mpolampola nja kwetoloola eno ndabye wano afande ajja kunze afande saba kuyitako wano katono nga tonateekawo. Very good naye nze afande
Yes, so kati munzikirize ntandikire ku section eno abantu abavudde mu bitundu ebyawala njagala nsooke njogereko nabo kati ngono omukyala yazze n'ebbaga y'enjira bawano bavudde ekitundu ki ndowooza gwe mba ntandikirako nyabo Yesu yeebazibwe. Amina. Amanya go bakuyitaani olwo ovuddewa? Amanya bampita Nakatedde Vota. Neebaza Mukama kuba yantuusiza wano navudde mu kitundu kya Lakaayi. Wavudde Lakaayi ewaba Robert Mutebi nannyini field eyo saidi zeeyo? Wasimbuddeyo saawa meka wazze n'abantu bameka bavudde Lakaayi? Twazze tuli 8 twatuuse wano essaawa z'eggulo ssaawa zibadde ssaawa 4. Ez'ekiro? Kumakya. Ssaawa 4 ez'okumakya? Ez'okumakya? Eggulo twatuuse wano ssaawa 4. Twasimbuddeyo ku 11. Ez'ekumakya nnyo. Ne tujja era twebaza Mukama kuba twatuuse wano nga tuli bulungi. Tewali yalwadde, tewali yakoze ki. Mukama Katonda yeebale okubakuuma naffe yeebale tukuuma. Amiina. Mukama akikubalire. Ntumidde ne mwami wange eyo gyali kyemanya ndaba. Mugambe nti watuuse era kulaba. Era ndaba abantu bekasese mwena mbatumidde. Mwami wange bamuyita David Katende. Mukama amuwe omukisa kumpa ssente n'enzijja wano. Bambi. Mukama amuwe ekyasinga okwagala. Esaala etuuse bulungi nnyo. Nyabo Yesu yeebazibwe. Gwasimu Yesu. Amazina gano bakwetoha? Banyatacho Mukama Margaret. Warigankai? Nyo witu nikuri ibanda kitagwenda. Kongana arugiro muri MBARARA. Wagira waye kochere. Nashomushera. Abantu abarero batureba so TV ku rugo muri MBARARA n'ebicweke bindi banzo bagambere kidyaha. Mwene cyo kiryana hendo yerebere. Mukama yakikozera buri kimwe cyona amagufa agomerera hanga yagatiro n'enyama. Amina. Amina. Bari mnonga. Nyabana bakwetoha bakuyitani. Anyatako Misha Evelyn. Warigankai? Kanarugiro muri MBARARA witu ni Kamwenje. Kamwenje abakamwenje tukazayo twabaramusa. Abantu abakamwenje bagambire kidyaba rero batebekanisa kwija ko mwazo. Cyane cyamane kirya nambaye na hati neseza ndera sister wanje ndi yachererwa. Ayizarebe kirya rahange kiyakora. Okay. Kale babare mnonga. Nyaba mazina abantu bakwetoha? Mazina mbanyita ainemba bazina umeni ndigashema. Warigashema? Odio washukushema? Odio washukushema. Abanyashema bagambere kirya warigayo shazinga imija banga ikani echorukurano jangu Mukama ankorere omurutere ndwitoro. Shema twarugayo binzi nangwa twarara naha bamwe kandi nishabara hanga ngo atayire ebyanje byona bikoreje ebe byayuma abigaruho nyama. Amina. Abanyashema nimbeta mwene bakiri umuhanda murawuce ekiterana n'ekyamani ruhangariyo nakora bikuru. Amina. Omurayi no muwahika mushazinga yi murayi ni muno tuse musaba meka oyimiride kumare banga ki? Namara muke shankemu. Atrakso TV onamaze musaawe mu mulaini nga abantu banjira naye kati batandise okuyingira naye tebanaba ku line ekyali nene. Nyabo olyota? Jendi. Amazina gano bakwetoha amanya go bakuyita? Mpitana muongerecho. Ovudde wa Rachel? Ovudde Mukageti. Mukageti wanesangawo? Abisanga mwasuze mutya mukedde sawa meka muvuddeyo nga bamekaawo? Tukedde sawa 8 tuvuddeyo nga 5 abalala bali mu kujja. 8? Nyabo rije? Nakushemererwa once again. Biri nakurebireho nosha tukavuga nawe mukatade obaninkahi? Holy Spirit Fire Church. Holy Spirit Fire Church eya Apostle Wile tumwine. Apostle Wile tumwine yatu blessings eggulo mu misingi. Amina. Amazina ganje nampa Joy nizarwibanda kwankani ntura kuno yambarara. Abantu ba Holy Spirit na Uganda yona banzu bagambere kirya. Abantu ba Holy Spirit Fire Church mwene kirya hano kwerebera mureta magufa gomere Mukama agagarro henyama. Amina. Okay. Nyabo Mukama simwe. Asimu muno. Amazina gawe? Mazina ninye Muhindo Jole. Warigahi? Ndiye nindugana ko mukikona konka ndiye nzarwa ya bundi buju. Abe bundi buju nari ke bundi buju wiche wedde ene yakagwa twali bundi buju twali Kasese twali Fort Portal. Abantu bebundi bujo soko babulire ekiri wano mu lulimi lw'ebundi bujo. Ekiri hano amakuwa umire kwana akanda sobe na bya mahiaka. Nanje kiri andata hano ngasaba Mukama. Amakuha wa ya watu ni abirioma. Ahire kwesyo nyama asube mahiaka kandi ngasaba andusa yo mu mezego. Angolere cye banza mbyo bwikalo.
abantu soko bayite abantu bebundu bujo mu lulimi olwo lwesinga okwagala abantu bose mwase musamaliye kire hano mukama kasa kulebya magero si bya misatro Okay. Tuyanza njagala kubuzaako reporter waffe Gerald tumusima abeere Kasese ndowooza ebyo gwasinga obitegeera naye nga kino kye kiri wano nyabo mukama siimwe nekikootine maani nenki waruha olina maani abantu baramuseho mazima abantu bakabare rugaga niyo ndukuriga n'abaramusya ndi chonchorozi mara wakijuka abariyo nibiza murake mukama abaho mugisha mukama nakunda yo nakunda ojere mutumo rukwera haleluya Yesu no mukama magara ganje Yes, house of prayer tesosola mudini tekusosora bodi mukaturiki odi mukristayo odi musiramu twena rahanga nomwe amina nyabo nakushemererwa Ninya nakira amazina gano akweto habiti Chomuhanji Georgia Nindugibanda abanyibanda kuri waba Roseti yatwakao abanyibanda banzo bete ni mana batureba nkawa stage arweduka ya electronic stage ya hadena hans hona batureba abantu banza obeta bibanda ubagambire kidya Nimbanza kweta bibanda inkora wa DG Health Club inkora massage mwije mbinji mwije tushabe wa Pastor Bujingo n'abajwekera ninyetabo witu bigera ninyeta bibanda mu town mwena abamishozi abishongora bankayi mwena n'abeta esurukunu yani kitagata murakuke tabakushorora dini abakaturusha bona twena turiyo so mwije ubwawiro kori aha niko gwo kubanza ogwa ine first experience niko gwo kubanza ntwire nimbireba TV oburango bihaso nashara muntu kanye izire nanyenzo muchoto wazo muchoto chenyini nyabo mukama simwe amazina gano bakweto aina mujini mirie kuruganka hi rugazambarara uri wambara rugaza nabambara wara abacera kandi mwe abanyambara banzo bagambe kigahero cywareba ekijyane cyamani mutaferwa murahucye tufuno mugishago kubanza gutacyango witukatsuga tube nite tabanza gutwara njagala kwebaza abantu baffe abali wali ku Skylight Hotel mu Mbarara amwe bali okubanga mutereddeko abantu TV gagade buli room yonna buli wotuka wona wabweru munda n'ekibuga kyonna Mbarara awo ku Moonlight restaurant zona mu Mbarara ma hotel gona mu Mbarara buli wotuka wonna Soul TV yeriko mbabuzaako bwe bali okubanga mwagadde soto nakolwalire abantu bagenda kubanga balaba olukungana nga bwe batasobola kubanga bamisinga kantu konna nyabo amazina gano bakwetoha nagaba Felista nagaba n'orugahi naruga Kasese odi wa Kasese aba Kasese atabanzo bagambire kidya omurimi ruto rwa Kasese kana rundo kwendo tambiha nyone ndigaye kungatindu toka rwejire nanye ninkukiza kare banzo obagambire kidya wargayo Kasese chazinga yi wakonsa transport chi motoka yi wakonsa neha ndigereye nyumwa abazi umwazi oriraha ndira obiyodi amisinyi yechuro banzo tutebeze misinji jibire gita abantu babere bari bataborebera emisinje birebonire nanye nitiriza mukama najunwa gomba kubara ko sechiro bambi you welcome thank you mukama kuwo mukisha we barira kunyweze oyongerere dalo kubeera mu Yesu era nywedde nja kunywera kubanga bye nazo okusaba njagenda nga byona bivuddeko wafunye omukisa musumba ubire tumwine nakwatuza obulokozi nayatudde abantu bakasese banzo bagambire kidyaha no kubagambira abadiyo batureba barahuke abantu bakasese mwije mushabe hakube kiryaha nibajangu wotine misho tokorako nga wogine nureva mbweni mwije murebe kiryaha mutunge mugisha mushabe byone bizibe ebeturire nibiza kusigara herizo mwase tusabe ko kabu wabatya akoko kake wayege mwase tupipa enyamuhanga ebitsubye tubukesi yara hanu munabwire nyamuhanga njagala kubuza omwami wamanene papati Morris ave Kasese mbuza kunyabo Yesu yebazibwe amina wasuzo utya size bulungi se wavudde wabakuyitani navudde masanafu Kampala sebo ibananguwe masanafu abantu bawe masanafu wonna okutuka ku Northern bypass abali mu Lubaga mwena tubabuzaako fe tuli Embarara labe kiri Embarara abe masanafu soko banyumize ekiri wano nange ekiri Kakyeeka kyabadde kyetaaga kujja kulabako era bakirabako ku TV ku Soul era nsaba bonna abasigadde abatafunye kujja abatasobodde kujja
basigale ku Soroti TV. Amanya tugatubu. Amanya nze Nola Nampala. Gwe wavuddeyo shawamekera wa Constant Ambula kikubanga oluguudo lwe Masaka tumanyi nti lwamenyeka mukko. Wasimbudde ku kyaki esawa nga 6 ez'emisana twajjidde mu Costa. Ne mutuuka eno shawameka. Twatuuse esawa 2 nno n'ekitundu. Ez'ekiro. Nnyo mu kkubo. Twabuza akataka katumenye nnyo. Gwe mulundu gwo gusooka kabamenya. Katumenye. Ate ne tulaba nga ttaka lye lyasinze otumenya oba singa twagobye ku koolaasi. Ate koolaasi nga yamenyeka mwana mwagala kugwa mu kajje mu Katonga. Yesu yeebazibwe nnyabo. Amina. Amanya go bakuyitaani. Amazina nobanyeta natukunda Elizabeth. Elizabeth wargahi. Narwo muri Ibanda. Ibanda. Abanyibanda wakera kyazingahi. Ndiraha. Oriraha. Ono avudde Ibanda yasuze wano. Nyabo Yesu asiimwe mukama siimwe. Amina sebo. Amazina gawe nakwetoha. Nyabampita Irene Nalubega. Wavudde waggwe. Wavudde Kampala Luzira. Kampala Luzira. Kona abe Luzira nga tubaaniriza. Amina. Bana munzikirize ntambala abantu bangi bana ebona nandibadde kwa nyabo orije. Mukama simu. Amazina gano bakwetoha. Nabanyeta Musimentareni. Wargahi. Narga Kamwenje. Kamwenje district. Hata abantu niza kwani babuza districts baruga mudeni ngenda kugaruka nka crossinga. Njagala crossinga atenzireri sobolo kubanga njogerako n'abami abali nyabo amazina gano bakwetoha nishaborebo kuri abantu baramse. Bino mu kyacarte ndiga Kashenyi. Kashenyi neshangwa nka hejo. Neshangwa mu Rushenyi. Warga Bushenyi. Twabakira nyaba amazina gano bakwetoha. Kabatabazi Violet. Kabatabazi Norga Fort. Kandi kanindu hurire izina. Kabarole district. Ibara. Kabatabazi Violet. Ninduga Kabarole district. Ndubasire no muliso murungi huona mbere ya Karubata. Kandi ni musima yabala kwa kigambo cya Ruhanga kirunge cya Rukwegesa ayeyongere okutwihayo mu myoyo no kukeraho hata hali mukama mu byale amusimbe amuhumugisa habwe bugambe byari kutwegesa ati abantu ba Fort koto kubagambere kiri hanuwe ningambira abantu bakabarole omulisa wetu omurungi kwihobya tandikire kwiza nawe twaba nawe buhinga tukagumizamo ntorobata nawe agumizemo nenziri ya Kristo kandi mumwikirize ngo Ruhanga murungi ningumya ekigambo cyange cyo mu Isaya 5 ngu ekigambo cyo mu Isaya 5 kero kugamba ngu cyanye bagoje ni kigamba kitane murimba bakikati kikwera bidetu ni kigamba kiti ngo ebigambo ebikumuza Siyoni ntwikiriza kurungi ngo muliso bor kutugambera akiki twakwempako yawe ntumura amina Pasalozi asubujingo nkubuza ko kimanyi olio olava ikigenda maso naye bakuwadde mpako akiki omusumba Pasalozi asubujingo akiki kanyoka mtampire mpako yawe ni wa moti ni nyamoti kandi na Susan yaboli ntumaramu kya muno omwana wa batoro abewo tuyanze kubana abantu bangi amunzikirize njagala ate kuddayo nkrosinge ngende ku side eri sobola okubanga njogerako n'abantu omulyango gw'okubiri guli bagugudde nawe nja kubanga nsobola okubanga ngende naye munzikirize olw'obungi bw'abantu sobola okubanga mbalansinga side zombi anzire no sobola okubanga njogerako n'abantu nenga tukyali wano Kakyeeka abantu bakyayimiridde wano bangi nnyo nyinza obutabamalayo naye ngenda gezaako amaanyi n'ekisa Katonda abyanampa sobola okubanga njogerako n'abantu bano wagenda maaso n'okubanga atulaba ku Soul TV nga bolaba abantu bangi nyabo oli otya amazina gano bakweto Banyeta Vanji izina kalidio luzungu eri Vanji ananga tula ku Soul TV nyabo nsaba nkuyichireko wano katono munzikirize sobola okubanga nscrossinga ko wano nsale mungende njogereko n'abantu abalala abali mu bitundu ebyeno eno section jembaddemu njivuddemu kati kanzire eno awali abami ansobola okubanga njogerako nabo gwagenda maaso n'okubanga atulaba ku Soul TV mu kiseera kino munzikirize sobola okubanga mbuuzaako ku baami abali eno abatubulire bavudde kitundu ki bakedde sawa meka ino wali abami n'abakyala naye ku mulundi guno njagala nsooke okwogerako n'abaami abali wano omukulu omugisha gwakukwata banza olamusa abantu abalala batuleba Soul TV abakira abantu mwena bali Soul TV mazina nobanyita Brian yendaga Bushenyi waraga Bushenyi Buzuma abanyabushenyi tobatebeze kidyaha abanyabushenyi ekintu kiryani kyamaani kana abantu abali aha niyo nkwiyanza y'abantu bingi munonga nimbashaba nimwe badakishira omwanya ogumuize fizumbiro mu kintu yego buzima nogura akachaka ngura akachapati wagura akachapati amina bari munonga sebo nakushemererwa ninye nakira
amazina nini shabore bo kuri abantu barimo kureba Soul TV manyi aha bambi sorry okay ono mwami talaba talaba naye mu mwoyo alaba kule kisa kya Katonda alaba bulungi nnyo naye eno gye tutunula katoli ku TV abantu soko babuze kubanzo baramusa abantu barimo kureba Soul TV abakoreba abarya Soul TV na Soul radio ni mbaramutya amazina ni Shekareo Nadi ni Ndigibanda niza kugaruka amagufa amina gagaruka izoberi abanyibanda abanyibanda bagambere tuwashiraha abanyibanda tuwashiraha nashiraha muize mwene kiryane kindi webare mnonga siba amazina gano bakwetoha ndakwatara kazi ndaro sebo amazina ganje ni banyitana wampire William kandi naraga mitoma nikiraha na nyamagufa ganje agabega hwiroho inyama nyinde garukeho nyinde abanyamitoma mwena mwize kiryane cyamani ere miryango baje igwirete yo tutahamu muri yo magaroho inyama y'amagufa ge waraga mitoma ruhinda abanyamitoma n'abaramusiya n'abanyankinga mwena cyamba kagaba mwena mwize ikiryane cyamani nyaba amazina gano bakwetoha amazina ni Shakira ni Ndigishaka yabushenyi Shaka yabushenyi abanyabushenyi isebo banzo garuka akace turebo umucara beshengereza bishaka batakashiraha numza kuferwa cyamani marakuce mwize nyona shiraha bantu mwe marakuce umurai no mu wamaramu obwire bukwingana cyo wakashazinga ininga kire kuno shazinga ndiro mu muri MBARARA ntembere narebeka ngo narara hihi baishaha itano gwe chirombire nashikiro muri MBARARA hati nashikira okay babere mnonga jangwa wasigara dio ha ninyi Shakira warwemero kora Shakira ndagala ku crossinga neno mbuze ko kubachala nyabo orije yego se mazina gande hani ticho mugisha nasemerwa munongo kika hantu aha tinka kikahoga nasima pasta bujingo namureba kisane cyonka tinka muraga namureba kishane yansemeza bamuraba ku kifana namurebira kishane we nashemerwa munonga nyenda no kuramusya abana banje bunasigomuka mbine ni muramusya Wilson ni muramusya no musiza wanje ni muramusya umusiza mugambere ngo wahika kuno nyewe nashikire kunuya siti wanje otanyera arikira munonga ndumuninza kwiza nyencha kare ya weza siti wawe manyereka ngambe omanyi abato abavubuka mugerane mulowoza mwabeita baswiti wamadamu muite sweet wo wama siti wanje otanyera arikira ndi kunuya nyizira kuburire ngiyi amazina nashigara ntane cyo mugisha kurwo muri nyavare kankingigara mukuru omuranga Robert Karema bana soko sembere ko hano nyabo oramuse abantu abakutureba Soul TV amazina gano bakweto amazina natwera Marion wargaceka ki kizinda ishaka abanyishaka bagambere cyo ryo reba ekintu hone ni nyenda gambira abantu bayishaka na kizinda nimbagambira ngo ekiryane cyamani bize bashabe barebe kiryaha berebere namisho gabo abo kuba nanye tinkiza hoga no mundu ko kubanza kwikana shemerwa munonga abo kwiza we barenyo onogwe muri rwo gusose okubanga atuse wano era musanifunye nyabo amazina gano bakwetoha amazina ni banyeta twire Scovia Scovia ninduga omukanisa yakizendo mwamukama nayamba kandi ninyeta abantu mwena mwije mwerebere kinte kiryaha mwije mushabe na bujingo hakuba tusinjire kumuyahe bintu byinji amajita gine buri kimwe cyona kine mboye n'abantu abatija mwaferwa abantu abakizinda abamahunjaho mukibate mufeyo mwije mushabe nimwe mufuna abande cyubafune okay Attraction TV of course anjagala ku kweyongera yoko abantu banji funeyo ku bantu besoro kogera kwa kanjoge unono mwami Attraction TV ono mwami ye waliwo ndoza abavubuka abayiya abakola bono obuntu buno ekine kifana kino choraba ekya Pastor Aloysius Buzo kiriko ekigambo pursue overtake and recover all ejo je jimu kumiramwa of course jijo emiramwa ejitero kubera mu njiri ya Pastor Aloysius Bugingo se obuza kwa Attraction TV balamuso
Nyweni banyita Alexander Kamukama kuruga Isinjiro. Isinjiro yesterday twabadde mu district ya mwene his excellence. Ya narugayo saa 10 z'ekiro. Natambura mpaka inafunira boda ndebeke ngunahika hanu ya bucirikare. Amagufa ganje agarugire enyama zikore ki egarukeho. Mbwena abantu bona nimbasaba bari yoko mwene Isinjiro kaberebere yona western yones yona mwize mwikaha. Pastor tusabire tugende na Ruhanga. Amina. Amazina gawe wasigala odioha? Nasigala ndi Alexander Kamukama. Alexander Kamukama omusija ijaha ejenkofiro kajugura soroti ningo kajekorera. Ono mami mulaba yambadde nenkofira ya Salt Femunyo, Salt Media, Salt TV Femunyo. Ejenkofiro kajekora ningo kajugura. Nkajigura. Yego. Omazena n'emyaka engayi? Nasyanayo obwaje kuno mulundi gukubanza. Very good. Onene nkofira yajigula luli otwali eno mu lukungano olwasooka. Amazina gano bakwetoha? Kakula Edison, Mukoluga Kakindo, Kyanje Nyishema. Shema. Yeah. Abanyashema bagambere kigya batebeze. Abanyashema. Kyechoro kurebaha. Abanyashema mwena nimbetera chumwe. Omwanya oguwahiza nofune cyo kutangaza. Mwena yizo nomani. Njo kintu kubendeza. Nyabano bakwetoha amazina gawe? Naziwa dativa. Naziwa dativa. Naziwa. Naziwa oyogera lulimi kyovaawa. Uganda. Oyogera Luganda? Navude Sembabule. Wavude Sembabule Naziwa nga asanyusa okulaba. Abe Sembabule mwe bale kutula oluguudo lwaffe olw'Ekatonga. Kati banaye kiri wano kyamaanyi nnyo abantu bangi nnyo. Bazo kwerabira ku Pastor Bugingo nze muno guno omulundi gwakubiri nga mulabako. Yamponye ekirwadde kyali Katonda ye yakuwonya nga akozesa Pastor Bugingo. Naye kati nzize mweyongeza. Oyize mu nnyongeza. Bana yawerwa ebitakuli Sembabule mwena mujje. Tusule nga tusaba. Lero bitakuli mulimanye ebitakuli. Tuliano tulimanye ebitakuli. Tulina nnyo mmere endala tulima muwogo. Ebitakuli bibeerawo ku kkubo oba oyitawo wonna mu lwera nga bibeerawo. Okay, wabale wakedde sawa meka? Nasuze wano. Wasuze wano. Emisingi wagibaddeko? Nagibaddeko. Katonda yakwado walabye emisingi wabadde blessed nnyo. Amina. Awo kirungi. Banaye nkyalimu wano line gyendimu abantu bangi naye nja kufunayo ono mwama ali very smart wano mulaba alinga omusumba naye kansooke njogereko naye abuuzeeko kubatwala ku Salt TV. Sebo webale kubeera smart. Webale kusiima mukama wange. Mukama siimwe. Asiimwe Yesu. Amazina gano bakwetoha? Amannya n'eddoboozi mpitibwa mukwano gw'abangi Jengo Nicholas okuva eri Antonde mu Bukyayi. Naye mutuufu ekiri wano e Kakyeeka. Omulundi ogwasooka naliwo ebyamagero n'embitoola. Kati ne ku luno nzize ku lw'amagumba amakalu nga gagenda kutoola omubiri. Era tugenda kufuna buli kye twetaaga. Obulango Pastor Bugingo bwatulangako bulijjo. Olwaleero azze ng'alina okukkiriza obulango tubutoola era tugenda kufuuka obulango gye tuli mu bitundu byaffe byonna. Neebaza okuba nti Pastor Bugingo atuwadde enjiri ebeesezaawo obulamu bwaffe. Kubanga buli bujulizi bw'atuweereza naffe tulaba nga ati bwe tulimu naye nga tusuubira nti tugenda kubeera nga ye nga bw'ali Mukama olw'ekisa kye kyamutaddeko. Twebaza Mukama olw'okuba nga aleese enjiri eno ey'amagumba amakalu nga tugenda kugagenda kutoola omubiri. Amanya n'eddoboozi ndi mukwano gw'abangi Jengo Nicholas. Okuva eri Antonde. Tuyanza kanjogereko ne taata wange wano of course omanyi enaku zino okubeera n'omusajja ayina envi bwezi kiki. Abasajja b'enaku zino bazidaayinga ne baziteekamu eddagala naye munaye kiba kitiibwa kya Katonda. Nze wange nateekangamu evvi njagale kufuna envi nga nkyali muto. Taata wange Yesu asiimwe. Amazina gano bakwetoha? Mwesigwa Asiimwe. Mwesigwa Warugankahi. Bushenyi. Oli wa Bushenyi. Abantu ba Bushenyi Kitagata mwebale. Omanyi abantu babadde ba mixinga nnyo Kikagati and Kitagata. Kuriya Kitagata Hot Spring. Kitagata ya Shemu. Ya Shema. Omu Kitagata kiri Kitagata. Kiri kintu. Konkana mizi no gateka mu ihuririsya. Oteka mu ihuririsya. Abanya Kitagata banzo batebeze kidyaha batugambere Warugasha zingahi. Ekiryaha kini kirungi munonga cyoreko
Okay, kanze katono bananga tulakusa TV funyeko mukisa nenda wako ku SPD obweda bakubuuza ku TV nga babuuza omukulu Robert Mutebi nga babuuza Fulfiga bagamba SPD tetumulaba njagala osoko obuuzeko ku bantu abatula ku TV balabe SPD mwali mu kitundu era atuuse. Okay, tubabuuza ko nyomwe n'abali ku TV amachago lwaleero tubagamba nti Kakyeeka wuma buumi Mukama akikoze neera tugenda kubanga tutandika anytime from now abantu bakedde nnyo naffe tukedde. Oluguudo lukuyisiza lutya? Oluguudo semba bulinze bulijjo manyi nti mweyongeramu kilomita nga 3 isidabo kilomita 200 biramba naye tulubuze ne tulumalako. Mukama Katonda atuyambye era tutuuse mwena mbabuuzizaako nnyo mikwano gyaffe bafulufigo beda tujja tubalaba wano ku media app nga bakola bulungi nnyo ne Robert Mutebi n'aba radio nga tuba monitoringa byonna bitambula bulungi naye bonna nga bagamba kimu kyokka Kakyeeka olunaku olwaleero era tutuuse. Tweyanza oli bamuyita Whitney oli ali ku GT56 era akola ne ku Salt FM ali eri omanye wa bigambo bingi sigenda mu akazindalo kange naye nga mujja kuba mumulabako Whitney tukubuuzaako bambi bale kutuuka SPD tuyanze kanzire eno omukama wange of course mbadde mulabye mbadde nsobola kubanga muyitako mbadde nkyayogerako noono omwami badde okyatumalirayo emboozi y'ekitagata ate n'ab'ekitagata babuulire kiki ekituuse wano ki ekiri wano olugireyo kyazingayo kandi tekyolukoleba abantu bakitagata nimaganyisa mwena mwije Kakyeeka abokuba ekitinisa kya mukama nkireebukira n'obutwatagatanikire konka kyariibukira abantu nibingi munonga nk'oku tureba kandi boona bacyurire ekyokumanyisa Ruhanga ryaha. Okay, amazina Mwesigwa Siimwe atala ku TV kanzire wano omukuru orije Sebo nakushemererwa naye nakwakira nokora akanyama ninga just nomberu gwawe just n'emirimo yindi ukora ku wandi mutezi wa adiko amazina mbanyeta Muwezi Victor kuriga kishuri isinjiro na mbendyawo nahurira omwoyo wa Mukama nanyeta izo mu kiterane eki akuba Pastor Bugingo ntuye nimureba TV nimuhurira radio ndukuranye no kwetenga kugira ngo mpike aha kubari omunteranezeye na nkana gizeyo n'kitekateko kuzakananirandi konka Mukama yasharawe yamumpikiza hihi nagira ati nkubasa kugenda nkubasa gumomuka ntashikire ari Kakyeeka stadium ahitwabe tukora iby'imizano tukusibo muri MBARARA kandi ntakazaga mu bivuru byabashiba ringa siba konkana jari nyine kubanza Kakyeeka ahabwe kituterane cya Pastor Bugingo kandi omuntu wanyihira hinabirendi nkabasa kurebeka ngu nayiza omwoyo nazo mani narugombi ntebe nabe ninkora nazisaraho kugira ngo nyikirize Mukama nko muzuni w'amagara ganje nabasaraho kansoke mbalage ekiri wano kate kituseewo sawa zino omuntu ali ku Soul TV agenda maaso n'okubanga atulaba sawa zino abantu bagenda kubanga batandika okuyingira era yensonga lwaki olaba nti waliwo okutambula oba okwesindikagana oba okusindikagana okuliwo nti mu kiseera kino abantu bagenda kubanga batandika okutambula. Mukama wange nawe njagala kukkiriza osobole okubanga oyingira abantu tebakutwalako space yo naye nga mu kiseera kino yene embeera eriwo nga bwe nkugambye tujja kubanga tubaweereza every moment kati abantu abadde bayimiridde wano mu line bajja kubanga bayingira wakati mu kasana akangi nga bwe nabagambye nti eno MBARARA akasana ko kangi wiiki ebbiri ze twamazeeyo akasana kabeera kangi sebo mbadde nsaba oyimireko wano asobole okubanga obuuza kwatira ku Soul TV otubuulire amanyago era ovudde kitundu ki era bakuyitaani sabolebe kuliya izina lyange nasasira Jorani nindagashema nakera omukasheshe shayi 12 nabona kiraha of course nyowe oburango ntwire nimbura abukuba nimpurikiza munonga Pastor Bugingo kandi mukunda munonga nagira ngo kanje bukira kare ngende shabe bukira kare Ruhanga amagufa gihiro henyama agagariro so nintera abantu mwena bari yo kumaranga yera nintera abantu mwena bari yo kumaranga murebuke ngo mwaraka kwija tutahika rumu Kakyeeka tushabe buri kimwe cyo na Ruhanga base kukikomora. Okay attract Soul TV of course tukyaliwo ndozora bakatinga bemukanta abantu batandise okubanga bayingira na munji omuntu ali wano wabweru buli ayita wano nga yebuuza kiki ekigenda mu maaso naye nga saawa zino abantu batandise okubanga bayingira era bajja bakebera omukomu basobole okubanga bayingira nyabo lyota nekikota kwenda kugamba kandi wabaki amazina gano bakwetoha
kankore ciwe hanye buruzogo hanye buruzogo bichika banswe kanyoka abatachinde baranga wanje amazina gawe ntibakwento abantu mutereze space ampora muhereze ija kandi umwanya go bagukwate bagukwate reka tubanze turabe haha ngambanze ngambe nobwo mucara umwanya bwo mugukwate amazina gawe nyabana bakwento amazina nibanyeta chatsimire Evelyn Rukundo nindaga koranoria nyewe nakera shayi koranoria ne ya sanga wanoza biharwe wanoza biharwe ko kanoza koranori konga nashemerwa munonga abwe kintu cyabugingo ndire ntagoje gire stami ndukwena nkundebe mwe nakage twonka line yamani bazubagambere bari batureba TV nabajangura ine nimpango ekintu kirya Kakyeeka no kwerebera omuntu twenda bakutebeze nyonkanye Evelyn nashemerwa munonga kureba nkegira ine hategesha twatahamu twaza kure kigambo cya ruhanga wa musherotine kubanganisa bishemwe nabagarukamo nyo kwikirizo kunyine nizanye no kwikiriza ngo eki niza kushabira negesha hanyo nareba ngo ruhanga yakinkorire okwikiriza bishemwe ninyenda twikirize tumanye ngo twijaha ruhanga yatkorire buryo mwo wijaha yatwara amajita n'abatakagwa guzire mugagure nyongine no mbaga ninje ntiyasanyambe ankore byo kutangaza rizo abantu bakora nori yaho banzu batebeze kidyaha kari ankatare kabiharwe sanga ko yongerayo mwene kinkugambira abantu bakora noria nimbagambira ngo abatakajwire nkito muzane bigere abo kubara ineji mwijane bigere mwizane muyiruka abo mukatare nimbeta abakinyinya nimbeta ababusabara ahinkutura borekire kunu yamwene yo busabara twine yo busabara abantu bakahindura yekibara cyamane nimbeta ngo bize barokoke barugo mubara nyowe ndire ntagoje gira bikibafutero rwigina yantu no mwaka rutera nitekwa kugenda Kakyeeka owabugingo ninyenda kugambira abantu babusabara bimuke bajware enkito zo najyangu bazire cyangwa kubatina naho kujangu no wakubotajwe enkito ruhanga nakureba bimuke bize tugambe ekigambo cya ruhanga bugingo nakugambira hati yumuka hamwanya go kusibanoza kutambura street je no mucyake ruhanga kwigurire nyigizawe ngwene no muryebe byona ni nsima ruhanga okunyiho ko inabire nzahiri nakire koranorya nabagambire kigambo cya ruhanga nyowe nishabiro Modesta Cathedral nikiriza ngo ruhanga naza kunjwe kamajita agnihiro wa Ibrahimu najya nkanze kusherura agabugingo ntwira nimuhurira Kampala najya ntona ruhanga wanye ngumeni ndeba TV kanye hikire no shabira a Modesta Cathedral wa Nathani Ibrahimu niyo kushabira nkikiriza ruhanga naragaha street nkaba ninkunda kucyakara nukugira ntona nanye mazima nkaza nko mucyaci konka kanarebire ruhanga nore kure byo kwise ko kaza kubirekura ruhanga kugarukamo nyo wagarukiye mu ishara zawe munonga amwanya gwa bagukwerezaho ando njango mucara mwamuhurira kandi yabaherezo bujurizi ni mahiso mwanya gwa wawe gwaba we bari munonga nyabo amazina gawe bakwitoha amazina ganya no manyeta cyo yirwa Evelyn wargankahi nyendi zarwa yambara konka hati nintura kiruhura abantu bacuruhurana bagamba ki amategariyo ente ziriyo ni kamwa taronshonga yona mazima ni kama abantu bacuruhura tobeta bakije tobagambire kiryaha abantu bacuruhura Kanyayeru omukaku rwamuranda rwenjeru mwena nimbeta mwije mwena mwaferwa agwo kubita tucurorizaho nyacuro manyita twizeye nyumabazi mwize nyumazo yes Tubire kirishitanye cyo mu misinje mbere mugirimo. Tubire kirmasi tubire cyubonire tubire tugaha twadungomsha pasta twamukwataho muri sabugingo twashemerwa mwenu nyeta abantu bakakika abantu bakakoma abantu bacarwa Buganda abantu bakempungu abantu bakatebi abantu bakakoma abarambira nimbeta mwena bisingiro abakiruhura murakuce konka nabwe tinkumanyana mwija numuza kutungo mjisha konka mwena abantu bijwire umuntu bakutahamu konka abantu twijwire amazina wasigara uriho nasigara cyo hirwa Evelyn kanga beho na mama wanje irakaci namara ngambeho n'abashija kandi n'abacara mwanda kuhamba karayini kitabashija
Bita simu. Asime munonga. Abashemererwa muri Mbarara. Nyo nizarwa kabare ngo mu kigabo kabare. Yo mama tukatura kabare mu Central Market abantu batujyangu bakwije mwe bare kwija. Amina. Abanyakabara bari no batureba kuryo mu Central Market kabare yo nakwikagura boda katuna banzo batebeze nice kigya. Bagambe ro kigagona. Ekiryaha. Imwe bakabare ekiryaha. Mwenu oyine kuko ari kutambura na atatambure ayijarara ari kushaba ningayika hano ese shazara ikirozo na majuta naza kugakiro mu izina rya Yesu nyowe bugingo mukama kamutumiraho omu corona nkabandi wo kubona abantu barwara nasigara kandi kutebekanya ndatura nabo ndejunisa toilet nabo ndejunise binabiro nabo mukama yandinda nabana banje tinarwara habwo kushabira ha TV na bugingo mukama muherezo mugisha namakageye gona nebiri kumukwataho mukama wita simwe ni mukunda kandi nabari kumwanga nibaza kurugera mwaho busha baza kurugera mwaho busha uko arwanga kamushwa w'amajuta okurwanga yero nzire Dauda ryoko ariko omuriso mwihamba bamunugire nabo mukama mwebirwe bugingo tine kibaramukore ruhanga kamutuhohererezo mu nsomo omwizine rya Yesu Kristo wa Nazareth. Amina haleluya. Sema amazina gano bakwetoha. Amazina mbanyeta basa ime ni ndagarwe bushori ni kishangwa hecho ngeshangwa mu Mbarara muri Kakyeeka ninga shartagara district ne hejo kana kanimbarara Mbarara wargartagarama mwe tumugarama wadde nyabona bakwetoha. Amazina nasimwe Jacqueline kunywana nargashema ndiwo kunywana we nokora abanywani kunywana n'omwami wanje n'umwami omwami banzo muramusara nakureba Soul TV omusiza wanje nakora musyana ngo atarwa har Kampala konka ninye tabat abasabagwa mwe naba omuri kibanga ngo muize musabe kiryaha amagufa gino garkaho nyama mutakahwa mwamani omusiza ogunyonka tambura nawo kuruga akirino wa Pastor Serwada konka no kusyesa heji ekindi namanu gomusiza ogu mwe nimbaeta ababushenyi abakitagata bona bize tushabe amagufa gino garkaho nyama. Amina. Amazina wasigara dioha. Amazina nasigara asimwe Jacqueline kunywana sebo kangambeho niwe then ngarike mu section ya business kache ngambeho nabantu amazina gano bakwetoha sebo. Amazina ganye ni Bowazi mwebembezi bargahi nindakachitwe umurishenyi chitwe eyo ntungamo ntungamo nishakushaba no kumushawara hanga norugo wit manyondo banzara chitwe owitene chitwe nshenyeri yero mbayimo wababitwa wabakojo okweyona chitwe mwenu wahamanya kari kandi kana kujana yo witwe aho mpaho aba chitwe bagamba chente ziriyo amatenu ziriyo wano ndakunywa amatenu oganywa kureke chamani no kucisa Yesu mujono wabantu akakorera cyo rukwenda abantu banshenyi banzu bagambere kigaha ekinta kiryaho mu izina rya Yesu neco kutangaza bwo koko mushija wagamba na ukashaba nawe nakorera cyo rukwenda mwe nabantu abanshenyi abachitwe naramahiru mukayenje kafunjo ntungamo muje mutwa omukibare kigomero nyakabare muje tushabe n'umuntu warahanga twore cyo kutangaza bwo kwagamba nawe no yemerera icyo rwenda cyo nano kibona amazina asigara Bowazi mwebembezi kabagambe wachwe naramusomukazo wanje pe na cohirwe naramusanya nawo umuntu divina naramusaba waramusabantu program yite yakasheshe amazina gano bakwetoha ndakwatara kazindaro. Amazina ganje banyeta Eva Kahonde owarga Kibutamo ne district ya Sema Sema Kibutamo ngweni nimbeta mwena abamukama nayamba ekitongole kindu kukoramu Pastor Samu Samu tubetu mwine nyindaita abantu abatajyaha mwena abasema bunasigayo mazima mureka mutakagendese motoka mutambure nebigere mwize Kakyeeka murebe Kakyeeka motoka bagereka batambuze nebigere ebirema ebiteta abawire mubateko mu ngozi mazima mwize hano abaheke bateko mu ngozi zabwa bugingo abakomore bugingo abakore byona ecyo mukwetengo magaraganye erizo bakiya noho kurubatata haruho abantu bijwire no kusikana turantama no kusindikagana wenda kiya mwize sara gantanga amazina wasigara ryoha amazina ganje nasigara ndi Eva Nakabugo owa Kibutamo
Eva Nakabugo okuva ekibutamo abatulaba ku Soul TV tukyali wano e Kakyeeka mu Mbarara City olunaku olwaleero lwe lunaku olw'olukuŋŋaana lwaffe olwa House of Prayer Ministries International tuze tubagamba nti ennaku z'omwezi 26 tugenda kubeera wano wetwogerera abantu bayingira naye of course olw'omuwendo gw'abantu abangi abakedde wano kyova olaba line ekyali mpanvu nnyo emiryango ekisaawe kino baali bakifensinga oba kyonna ne bakisiba ne bateekako amabaati naye security egenza okulaba nga omuwendo gw'abantu tegusobola kuyingirira mu mulyango ogumu era ne basobola okubanga batema amabaati ne bateekako n'omulyango ogwokubiri naye era abantu bakyali bangi kati gwe omuntu yenna atulabira ku Soul TV ekyo ekifaananyi ky'olaba kyekituufu ekiri wano e Kakyeeka oba olowooza nti oba ki omanye abantu abamu kizibu nnyo okukkiriza nti abantu abamu mayi balowooza tetuliiwo kati yayite wano alabe ekiri wano Katonda bw'atyo bw'akoze obwe obulungi bwa Katonda ensonga lwaki tugamba omuntu yenna tulaba nti wandibadde odduka mangu ng'obudde bukyali kubanga intercession etandise era bagenda maaso n'okubanga basaba security ekyakola ogwayo okulaba nti buli muntu yenna ajja wano ayingira bulungi naye bw'atulaba nga akyali ku TV ne ku radio kyenyinza okugamba kwe kuba nti bw'oba ojja eno gezaako okutambula n'ebintu ebitagenda okuwa security obuzibu okubanga bakukebera tojja nakambe obufumita biki byonna birekeeyo jangu ne Bayibuli yo n'ekitabo ky'osobola okubanga owandiikamu bye bagenda okubanga batubuulira n'okwambala obulungi omwoyo mutukuvu bw'anaaba akola omulimu gwe sobola okusigala nga olabika bulungi ate n'okweyisa obulungi naye ng'abantu bo bangi banaye mwebale okwagala House of Prayer mwebale okujja mu lukuŋŋaana lwaffe mwebale nnyo tetusobola kubebaza olw'okusingako naye Mukama yasinga okubakolera kyemusinga okwagala ekibaleese wano nange nkyagenda mu maaso n'okubanga njogerako n'abantu bano banaye nga twogedde nnyo naye Katonda akyatuwadde amaanyi n'ekisa mwebale nnyo nyabu ulijje nakushemererwa bwe niwe kotari muraini kawaza nkireko mugisho gwawe gwabwe gya banzura musaba kutureba Soul TV n'abakuturira Soul Radio aba Soul TV mwena nimbakuraho na radio okukira munonga hinarga hambarra abanyarukunjira mwena nimanya mwishikiraha n'abanyantu banzo yemeraho jire urabaraze kuriya abanyarukunjira bakurebe bandeba kare ito twishikiraha rukunjira mwaragayo shazingahi ayeshazi tunarga rukunjira narga hambarra mutabone konka barukunjira rene bakureba bishikire na kandi kirunje ekyo abantu bagambere kiryaha baba maru turebera TV batakumanya nce kiryaha bagira ngo ntandikira nka tugarukoko ntuzoko hariho CRUSADE ebirabiri na mukaga nerizuba no kushaba 24 hours ihangwe na natural so abaramisingi ihangwe mwishe mu kishanje kiro okay webale mnonga amazina wasigara ryoha namala patience njagala kubuzaako retired Colonel Dr. Kiza Besije ava Lukunjiri atenga tava ku Soul TV aberako nnyo njala kubuzaako omwami gwe bayita chairman Toyota nwagira Michael kuva wali mu district y'Isinjiro team chairman yonna n'abalala mwena mbabuzaako njala kubuzaako ku General Muhozi Kainerugaba n'abalala bonna ejjabo lyota nakushemererwa abantu mu bitwara musaha abantu abali baturera Soul TV Niwanyita Mbabazi Jona ninduga mu Rubiri Mbarara Mbarara mwine Rubiri mukatandika dyari kujira Rubiri shimbara kandi tumanya Rubiri norwa Sabasajja Kabaka ni barracks norwo barracks banzora musebo bafande bubona bari muri Makenke barracks zone ziri muri Mbarara na Uganda yona ninda musyaho bafande bo barracks bona n'abaheru ya barracks ngano manya Ruswahili I think urumanya ninda musyaho bafande bona n'abaheru ya barracks na Rubiri rwa n'ekikiju ngonyo ndaga mu kikiju ati ndio ninyeta abachapotani arayensi na bagambere kiryaha kigampa abantu rayine koma kuriya abantu bayo bizire owachererigwe ataka barankita jana atambara akwe bitu byatebekine abataka kuso TV ngasaba kutureba line
nerga kuriya mu katare akarwe bikona line eva wari katare kerwe bikona eyambukera bari ya king of kings eyongerayo kuriya abantu bona bakidiyo mu line kandi bona nabaza kutahamu bahurre ekigambo kya mukama mboni yeji line ninyenda kutamburamu nkakulosinga nkaza omu business section nabo nkagamba bona bakora business house of prayer of course yaba dio mu cheka echi abantu bingi tubakufuna mu just spiritually only but financially n'abantu nabone bafunamu abaguze byo kulya abaguze byo kunywa na nebindi byo nakambanze ngambe n'ubwo mwameru kusika chapati kandi we mwana aza abantu tugambere chapati neza kwa ziza zinga hi abantu bana mena Rolex ne yazinga hi na chikomando ne chazinga hi na nebindi bingi omukuru amazina gano bakwetoha amazina ganyerwa nyitara ubeni katagari katagari nishaborebe kuri mu kamera wa rwebe kona chikomando nyiza kwa chikesha sirinje 10 ukora kibanza no sika kino byone byo kusika banza tugambere nyoni nsika chapati na sumbusa nyinona chips na ninkoko nibyo kunywa byona nibyabiruhaha chikomando nyiza sirinje 10 Chikomando ne cha 10 chikomando ne cha 10 zonka chapati na nebihimba then sumbusa ne 5 then wano na Rolex ne 12 when business ngo futamburetyo awanasiganira ubeni katagari warwebe kono muhuramu house of prayer kubaherezo mu gica kujango twaturesero uterane ni babaherezo mu gica mukore ka sente amazumani tuntu sima ruhanga abo kugira ngo pastor bujingwa tusabire mwenu atwongere ni sara zamani amina amazina wajangu asigaro dioha amazina ganje nasigana Ruben Katagari Chapatmani Ruben Katagari Chapatmani of course business nene nyo na yenjagala kutambula ko ku section eno abantu abayina business nsobolo kubanga mbawo mukisha batubulire betegese batyo kubanga abantu babafumbire emmere abantu badye emmere onakulale cheri kwa kwekwasa nyabo toyijoka abantu wabagambira ebyo rukuza kutekera izoba ije abantu banzu bagambire cyo rukuza kuteka abantu atwa kamera nerebo kukanda tibo norebo ati ijaha abantu bagambira amazina gano bakwetoha banzore ohinduke manya urebe kuriya nibanyeta Rozi namwanje nitura makenge barracks banza bafande bagambire ngo odyaha utanshara unda kunshara kandi sore after danger ninyeta bafande bona abamakenge ninyeta abantu bamakenge bona yenkuraro ko mchara byamako mchikarira ndiro diwanje ninyeta bona banaiba bona mwizi bitiriza nonyiraguza mwena sore ninyeta abantu mwena baza tugambere nibice byo kuza kutekera abantu tuza kuteka za chipsi tine nkoko tine za soda ziriya buri kintu cyona kibakwenda cyona kiriwa tenda tubawereza kandi pastor bujinga tere mwamanye nyewe ndiyo mukristo konka pastor ni mukunda kuba cyakugamba cyona na kiba kinamani ikikiriza kandi uyu mukristo kusosora so a business nchari ku business section and of course abantu eno okulya okunywa tewali cyakwe kwasa buri kimu cyona buri kimu kiri wano abantu abagenda okujyano mu rukungana tewali cyemugenda okubanga mwe kwasa nyabo amazina gabano bakwetoha seba amazina gabano bakwetoha nampo muzaidiga no guza cya abantu banzo bagambere cyo ruguza nguza yogati jabrini yogati ni yazinge yi akacupa kachaka milizi 3 naka 15 kandi akalitemwe naka 15 okay kale nyabo nakora musamba kama simwe mnono amazina gano bakwetoha abenite brand banza omuntu ali natoreba Soul TV omugambere nice cyo ruguza karabe naija kunuya arikwere cyo kurya nakushanga nkahi akabeke merire kata omuntu wena oriya Soul TV aishaha nyinaho chips nyinaho nkoko nyinaho liver nyinaho amezi akabeyi ni karunji mnonga buri muna akabara hat chips nenkoko nizingayi chips nenkoko nomutwaro aha then plain chips nenkumitana muhuramuta house of prayer kubaherezo mugisha kugira ngo twaturesere kuno ruterane nimwe babikiriza mbase gukora akasente mwene tukura twafuna mushagwa manu mnonga kugira ngo tutaburiyo mwe kugira ngo yarete chivunke chi na icheza abantu kuja kora mwene guno mugisha hango mnonga era ntusima pasta na family yona era ntumwebeza mnonga zo koreka sente okatya ku Soul TV nga bagambye ancha tambula ko mu business section of course ndaba wano abayina
zirolex abalina zisausage ntambula mpolampola neneyongerayo keno nembalaga ku bantu abagenda amaaso n'okubanga batunda chayi amajimu galaba wano abalina akatogo nabo webali nga bwe tubagamba nti business section naye efunamu house of prayer bweba eze mu kitundu ensonga lwaki tugamba nti tubalagako ku section eya business ne tubalagako ne security nga bweri wagenda amaaso n'okubanga atulaba ku Soul TV owemitaka ijaba abantu banzo baramuse hwaha kandi we noza kurugiramu aho amazina gano bakwetoha zina ne bahita Kyalimpa Edison ndugire Kampala naba n'abantu be Kampala ne Kampala era muvudde mutulumbye embalala bugingo wabeera we tubeera solo tiwebeera we tubeera kituufu ekyo akasana eno enkuba tebeerayo twagala akasana kati ambulera omuntu aba ayagala ambulera ku sente meka omutwalo gumu kitundu beeyi yawansi naye bwe tubeera n'olukuŋŋaana ng'ogyeko okufunamu spiritual ku by'omwoyo bizinesi gw'ofunamu omuwulira muti okuba nti house of prayer bwebeera mu kitundu namwe ba bizinesi mufunamu tufunamu bulungi kubanga webeera naffe wetubeera wetufuna akasente osobola okuweerera abaana n'okuwagira obuweereza bwa house of prayer amiina sebo kati amanyi osigadde ani nze Kyalimpa Edison tweyanzege kanzire wano ku juice bam wano waliwo ka juice kalungi nnyo n'ebirala nyabo amazina gawe bakwetwa ninyendawo banza oyeyanzure abantu abalina batuleba live a Soul TV abantu ba Soul TV mwena nimbakunda munonga nito ntukunda munonga nashemererwa n'okubareeba mazima mukama bampeera omugisha gw'amaani amazina gawe amazina nibanyeta Irene Bubu sooka olindeko gwe bubu ninye yenze bulijjo gwe bubu banyeta Irene Bubu nkoko okubireeba ninkola ka juice tugambire by'olukora eby'oluguza abantu abalina batuleba boona Soul TV bana bija kuno bamanye ngu nibakwiza owaawe ninga shahani abantu boona bariyo nibatureeba nibanyeta Irene Bubu ninkola juice kandi nibageta Bubu juice ninja notira okutwaseti akabeeyi karikata bitwolesa maato ine nakapeti ekintu kyona noteeka okuteekamu obone kwihamu so akabeeyi thank you so much akabeeyi tukujanako kuseera twine egilasi ey'enkumi 3 twine egilasi ey'enkumi 2 twine n'egilasi ey'enkumi 5 at least aho mutwinaho mwena ati mwene muhurira muta house of prayer kubahereza omugisha twatwine enkoruterane mukakora nima akasente mbwenu tinkakugambira ko kundi okuhurira because pastor Bugingo Salt Media yona twashemererwa munonga we are so much blessed tuhirwa omugisha kuba twizira turiyo nitukora esente kandi turira ntuzikora naha twakera kuzikora kandi tuza kusiiba ntuzikora ito nico tukwenda ekyo mwana mukora akasente guma mutwijukire aho house of prayer kuyizire mbara obuyije omukubanza tukakora naha turiyo nitukora nitushaba ngu ahera agume neza tugume nitugenda nimwe nitukora kandi mushaba ninga nimujust mukaraka tushabira kimwe Salt Radio Soul TV tukarugaho ga abantu banzo bagambe nta sound neika ni muhurira nimwe ba business munonga cyoma cyo cyatokota cyo munonga abantu beta bito mu ruterane abantu mwena ndiyo nimbeta bakiruhura abambarara abankahika shenshero ntungamo nkahi anyway n'abakampara mwena batakizire murakuke ekintu cyatogosire mwije tujunwe bantu mwe kintu cyatogosire kandi mwene tinye cyo kubagambira sibo niwe no shabagamba oija kandi mwene nabo nyo ntakwereza kagambaho amazina gano bakweto amazina mbanye tatu ina masiko best nasemerwa kuba aha sorti nindigibanda ibanda chande ndio a business ninga just wija gamba ochonga nyine boda ba boda eriza wakora ninga waji parkinga izoba naji parkinga niza naye nagisiga hanyuma kisayi kandi niza twine group nyinje munonge chess stage yona yaho yayibanda twiza twakera sai 10 kuri tukaturibanda stage twabashanjereyo kumwatsanjereyo aza motoka nyunkajibuga nari kitochaho nesuma abanye n'abasabazi tenda bamanyere bagambe kiriyaye cyo rukurebaho kiriyaye kureba ari Kakyeeka mazuma n'umurundi gwo kubanza kwikari Kakyeeka cyansemeze nindeba abantu bona nindeba abantu ngamabanka hibona bimpererira bamwe bona nayisanga nabo mwabugingwa bantu mwe bantu barahangani kunda pastor Bugingo
imukunda nango mbulungi nyowe ekinanisaba Godfrey nani nyenda kire pastor omusumba mukwata obukwata ekyo kyawire mukwate ngo kalije no iwe karaba dya studio obe attentive niza na mukuru wanje Moses wano manya narajangu noga Moses bwire wibanda Moses wenyini niza na group mpanga abandi twaturyaho murayini nyokumbareba mwine mizindaro njante ninyenda kuzasort nanye bandebi kale tuyanza twakuso TV ngenda kugenda ko ku mulyango ogwokubiri njagala genda ko ku mulyango ogwokubiri naye nga njagala ku ngabo entambula njagala atemfuneyo ko kubemere abafumbe mere njagala nsoke mbalage wano kye bayita ekigere class kiri wano naye wananga ngenda kulya wano ekigere kiri wano abatulaba live ku Soul TV ngoyagala kulya ekigere kino wano ate njagala mamisoko jo tubulire kabeyi kayimedde kati ak'ekigere j'abantu bazo tugambire ekigere ne kyazinga yi omuntu yarenda kulya ekigere kutaka supu nowori kuzagamba ekigere aiji nowori mama kandi tuyijoka tugambire ekigere ati omugishano gwija kandi oguzandisa yono jaburi muntu tumuteka ya TV abantu banzo omugisha gwija gwa kutomera gukozese amazina gawe bakwetoha amazina ndi Narongo Jennifer Narongo Jennifer nakushemererwa ninye nakira n'uruganka hino bakuzaraye nindiga Bushenyi odi munyabushenyi ababushenyi mabare kutukunda ego nimwe bari kutukunda banzo tugambire omugisho gu house of prayer gwo kubayereza gukora ka sente nkaka nimugamba woche nimugushemererwa ninga ntugushemererwa kuguru kwija nitwe tukora tufuna ka sente tufuna na school fees z'abana amina ekigere kikana kirebe kaje bantu makabeyi kemerire kata ekigere nyine 10 15 na shinji kashanje konko mushokoro gurumu gurumu no gwamani yes nutukiriraho kintu tukiriraho hekitakuri tukiriraho umuceri ekitoke muhogo webare munonga amazina wajangu wasigaro ryoha nasigara ndi Narongo Jennifer kuruga Bushenyi Narongo Jennifer kuruga Bushenyi ekigere kidyaha nori ekigere niyo banzacho omukuru amazina gawe bakwetoha lekanye meraho banzo sumbuse zikanikana impango munonga ne ya 10 amazina gawe bajana bakwetoha banza Vincent super quality kawomera nanka sumbuse ezi nezachi neza masaza neza kawu amasaza yekawo bari kora kasente warampora tweyiya 10 toyineze kido eze kido twali konkana muramu ta house of prayer kubahereza umugisha kuguza nimukora kasente kandi tukushaba neto mugisantu gunyimira muntu sadara muntu kora mu accent kaito mparampora bitu birijo no bazortoro kandi yoko tanga mbere no bazortoro nyondi mutoro tuyanze abatara ku Soul TV nga musinzira mbitunde ebyenjawulo nafe tukyali wano mu bitunde of course ebyembalala njagala kubuza ko mkwano gwange bayita Betty aliye Kampala tulaba muzeko ku Daniel naye aliye jali atulaba mwenda nabatwa mwenda abali ku Soul TV ni akatogo kalinka very good kaka na akatogo akali class abatulaba wano ku Soul TV bicho ndabe inkana nienda kugamba na mamogu kamba nze ndaba akache bansasire akatogo soko ebona kire kashe kabantu banze bakarebi banza abantu basitobora akatogo kana kazinga ekari muchi abanzo tarikana amazina gawe amazina ganje nibanyetaka nkunda prose intekero mu Kisenyi akatogo akakabonire na kanake byenda karimu buruchurungo mazima kabonire ninsima Sorot FM banzo gisime ninsima Sorot FM okutereza muchanito go kutereka akatogo this is in fact this is house of prayer ninsima eshara ntugisima buri kimwe ntugisima mazima nobuhereza bwanyu ntubukunda konka go TV to tukargaho go TV achirekire tekero konka ba engineer bitu bacurra bariyo ntibakitereza bya katogo wakasanjira manya abantu nwenda kareba hari muki harimo ebyenda byente amara harimo amara n'ekitoke kirungi no kireba cya kibuzi kinyerera akabeyi kemerire kata beyi ne 13 nowe 20 nimuha kuta kusera ati nkusera nyo zibira tukunda argaho baninza kugurirayo edi akibira edi mano gari akamerogo edi twaza kugura katogo izo stamoni
kale we bari munonga mazima mwe bari kutukunda nanye nyenda kuramusya omushaija wanje nibamweta ninye sigasa mwiri na kampani eyi nabankozire nayo hariho living aha hariho jozirini hariho living ngugu jozirini yayeshereka nguri kuriya hope ngugu omu makara hope nowoga ari omu makara kandi abakozi abunasiga omu kisenyi abantu banza bagambire ekigahara ine koko kuzireba kiryaha bishe mwe mwije mwena mwije murebe kiryaha kandi okutaha muno kwabusha bagambe okutaha muno busha nakamere twakashara amagufa gazagarukaho enyama amagufa gaza kwebare munonga amagufa gazagaruka enyama amina kwebare munonga ntakatogo mwakareba ndagala kutambalako ansobola okubatwalako ku checkpoint endala wagenda maaso n'okubanga tulaba nga bwenkulaga ku business section mpozi funeyo ku chai mbadde sinaba kufunako kuwa chai kamsoke nfuneko ku chai nyabo dyota Ndiawo sebo amazina gawe ninyepirirwe dafini nakushemererwa nanye nashemwa kubareba bakanani ayiye mwenu turiyo tukora kimwe abakanani biza masita turiyo tuyora kana nikwiye kwiza mbwenu ebintu byona bihinduka bihindukira kimwe mura mazima mutakura mu gishogu kana no kubahereza tinku mamwe no pastor bugingo mukama muhereze cyarukura nando mu nsomo ahubwo kwagizire ngo nayija kunuya nayibuza nto district zone abwacha kunzere mbara mukama mwongero mugisha kuka kamba buze ba pastor barara mu bitunde ebirara bwe babeera n'enkuŋŋaana eno mufuna omukisanga guno nanga yeyo ngenda wa bugingo okay noguza ki abantu banze bagambira business ninguza chai twine chapati twine kirenje akatogo nakazingayi akenkumisha takebyenda akebinyebwa n'enkumi 2 chai ne yazingayi chai ne yarukume yamate abe Kampala ndowooza muwulira amata badde batuguza 5,000 simanyi wakatuli waffe eno amatena gazingayi aga 10 bwe ruti kasango nywa amata kandi omukaru no gwa bitano nane jango omukaru tumuguteka tuguteka kale we bari munonga kale okay ato omwika gwanyita akutureba Soul TV abantu ku Soul TV tuchagenda maso nokubanga tubalaga business section of course tuli mu bantu abagenda maso nokuba bakola business abayina Lorex abakola buli kimu kyonna kikomando n'ebirala omukulu kiri kitya ekintu kiri bulungi okusinziira ku mbeera gye ndaba eriwo kati abantu ate nga bukyali ku maca abantu bajja n'ekifaananyi kijja sebo banaye nga nsanyusa okulaba naye muwulira mutya okuba nti house of prayer bawo omukisa ne mukola ku kasente kati ogwo omukisa naffe tulina okugwebaliza mukama katonda kubanga ndowooza singa house of prayer teyazze tetwandikoze keka akalango kowulira singa house of prayer teyajja ekyo singa nandibaddewo singa Soul FM teyajja ajati banaye asalamu alaikum Assalamu warahmatullah wabarakatu nga togimazeeyo ng'ogikomya mu maakati buuzaako abantu batolere salaamu balamuseeko ku Soul TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amina. Okola ki ajati sooka otubulye bizinesi njikuwadde omukisa ku TV ensi yonna ekulaba abantu bagambere n'oguza ki akabeeyi keemerire kata n'abakasitoma bono balamuseewo akabeeyi nensika capati zonna zitambula gye n'abakasitoma baruhu zonka nizo olikukola capati zonka naye mwali mulabyeko ajati akola capati no ajati oli w'amaanyi ne chayi chayi badde tomwogeddeko chayi mandazi wulira bulungi nnyo amiina enjiri ogenda giwuliriza njagiwuliriza amiina tweyanza ajati kankuleke ajati webale kubanga naawe okola kasente nkyali wano of course ngenda tambula muko njagala kudda ku section eno ng'abantu tebanaba kubanga bayingira naye nga wano wetuyita wonna of course tuli ku business section munda okusabako okugenda mu maaso naye nga n'aba business nabo bagenda mu maaso nga bakola agenda mu maaso n'okubanga tutula ku Soul TV kati nabagambye guno omulyango gwabadde teguliiwo just olw'obungi bw'abantu basazeewo ne bagamba akabakulyetingira nga bw'olaba wanyi ne geeti ebadde teriiwo naye olw'obungi bw'abantu babadde tebasobola kuyingira kukozesa omulyango guli gwokka basobole okuba nga bayingira so security yasozeewo okubanga nga bw'olabe tuba tulina abakulembeze abatwala district ey'embalala ne security basazeewo ne bateekawo guno omulyango abantu basobole okuba nga bayingira kubanga wali babadde bayinza okukozinga congestion bafeintinge n'ebirala naye nga bano abantu bakyagenda maaso n'okuba nga bayingira ate ne bateekawo n'omulyango ogwokusatu eri naye kansooke njogereko naye bano abali wano abatonotono nyabo olyota
bulungi se mukama yeebazibwe yeebazibwe ovudde kitundu kiye va Kiruhura district kale ngenda kubayisa mu bwangu basobole okubakebera nga muyingira amanya go nyabo Rebecca Kitalinyo wargayi Kiruhura nyabo wargayi ni bakwetoha Isinjiro nibanyeta Kyarukunda Sharon Isinjiro nyabo ni bakwetoha wargayi banyeta Nwagaba Dorine narga Rubirizi nyabo ni bakwetoha Shemererwa Juliet Narongo narga Mitoma Ruyinda nyabo ni bakwetoha banyeta Choncho Jovansini ndigo mu district ya Bweju niza kushaba n'umuhereza wa Mukama Bugingo mame ni bakwetoha banyeta ndyamu Jacqueline naruga Kagadi district Kagadi nyabo diwa banyeta Nabasa Christine naruga Koranolya nyabo ni bakwetoha nagashamiriya narga Kashari nyabo ni bakweto yiwe Katushabe Bridget Rinduga Rukunjiri abarukunjiri twabakira nyabo ni bakwetoha Beatrice Ndegambara barra amazina ncyohirwa Annette Nduga Lyantonde Kemicha Ebeneza Kurga Mukama nayamba hirina ni bakwetoha Atwera Trust Atkunda Maureen Barra wargambara nyabo ni bakwetoha Flora omukageti nakwizuka kuri aitwa ajire sanga akageto utakachire sanga you know what washanira webare kwiza bambi okaturaba ku Soul TV era still eno wachaliyo omulyango omulala naye nga ne business bwezo bwezitambula ate bwe twogerera munda batandise okubanga basaba bwe twogerera linekubo lye tuliko njagala kutegeeza nti poliisi emaze okubanga eriggalawo olw'obungi bw'abantu sayidi eno ate ne sayidi eno yonna basobodde okubanga baggalawo lino ekkubo n'olwekyo bagenda okubanga mukozesa ebiddukana ddala abatulabiramu wano mu disitulikiti ey'Embarara kyenyinza okubagamba kwe kuba nti mulina okubanga mubeera beegendereza naddala nga muyita wano e Kakyeeka olw'embeera ey'okuba nti abantu bagenda kubanga bakozesa lino ekkubo. Njagala ate okubatambuza nzireko munda mbalage ekiri munda kwagenda maaso n'okubanga atulaba ku Soul TV njagala gendako munda nsobole okubanga mbalagayo ekiri munda naddala okusaba kubanga kutandise oba kye bayita intersession then okusaawa 3 tujja kubanga twegatta ku service eno tugibaweereze live musobole okubanga mulaba business or rather okusaba bwe kutambula kubanga business zo tuzibalaze naye nga wano wabweruwo saawa zino nga boolaba business bwe zikola bukyali kumaca kata oba osuubira ekiseera ekigenda okubanga kiddako naddala olweggulo abantu bajja kubeera bangi nnyo n'olwekyo omuntu yenna atulaba ng'ali ku Soul TV nga mu kiseera kino wandibadde oyanguwa bwanguyi ndabe wano flasika zonna ziriko sitiika za Soloti ndowooza muziraba abantu batimbye dda Soloti batimbye omunnyo nga boolaba bagenda maaso n'okubanga balya ne bizinesi nga zigenda maaso n'okubanga zitambula abantu boogera kigambo kimu omunnyo era nga yeyembeera eriwo njagala kutambulamuko mpola mpola nsobole okubanga nyingirako munda mbalage ekiri munda naddala kye bayita intercession oba okusaba okugenda mu maaso then oluvannyuma service eno bajja kubanga bagigatta butereevu ku Soul TV mujja kubanga mulaba okusaba kuno bwe kutambula twagenda mu maaso n'okubanga tulaba tukyali Kakyeeka olunaku mulindwa lweno lwe twabagamba nti tujja kubeera e Kakyeeka ndabye wano mami wange ali mukulya mami nkubuuzizaako abantu bakulabye ku Soul TV oli mukulya akatogo abantu bagenda mu maaso n'okubanga banyumirwa obulamu n'okwebaza Katonda olw'olunaku luno n'okubanga beetegekera okuwulira ekigambo okuva ate mu bantu ab'enjawulo abeetabye mu lukuŋŋaana luno districts zonna eziri mu Western Uganda n'ebitundu byonna of course nkugambye nti bali wano wennyini mu Kakyeeka. Njagala kati mbayingizeko munda nyingireko munda mulabeko ekiri munda awabweru ndowooza mulabyeyo era yene embeera eriwo security nga bwe mbagambye security eri wano butereevu nnyo okuva mu departments zonna ez'enjawulo nga bagambye ab'amagye weebali poliisi weeri n'abalala bonna Red Cross weeri n'olwekyo embeera eno tegenda kubanga erina omuntu yenna gwetaataaganya era y'ensonga lwaki tugambire kati njagala kuyingirako nsobole okubanga mbalagako ekiri munda tugende mu maaso n'okubanga batuusaako enteekateeka eno katusabe security sobole otutuukiriza tuyiteko wano naye nga wano
nga bwe mbagambye nti omuntu yenna ayita wano of course mulabira ddala ekigenda mu maaso basooka kukebera ne balaba ki kyolina mu nsawo okkirizibwa okuyingira oba bw'oba olina ekintu kyonna ekiriko obulabe of course tebakukkiriza kubanga oyingira nga bw'olaba ekigenda wano mu maaso abakyala babakebera ate n'abaami babakebera kakati kanyingire mbalageko ekiri munda musobole okubanga mulaba ate engeri tugenda okubanga tusinzaamu saawa zino ngenda abatwalako ddala eri awali ekituuti naye nga security nga bweri okugenda maaso n'okubanga ekebera abantu bonna abayingira wagenda mu maaso n'okubanga atulaba kati we tuli of course tumaze okubanga tuyingira mu Kakyeeka munda njagala kubatwalira ddala eri ku kituuti nsooke mbalage abantu engeri gye beeteeseteesemu nga basaba n'okubuuzako ku bantu abamu abavudde mu districts ez'enjawulo okubanga batutuuseeko wagenda maaso n'okubanga atulaba wano ku Soul TV. Ndabyeko wano omukadde w'ekkanisa njagala asooke abuuzeeko ku batulaba ku Soul TV naddala tubuulireyo olugendo yalukoze atya. Olugendo luno lubadde luwanvu nnyo, abantu abamu babadde bamanyira Masaka Road naye ku mulundi guno simanyi bwe bayiseewa. Omukadde w'ekkanisa tusanyusa okulaba okyalimu obugole omugole atambuddemu kodooza mumulaba. Saba obuuzeeko ku batulaba ku Soul TV. Byonna bwebaza Katonda kubanga gino emirimu gya House of Prayer Mukama yagibaamu. Twatambudde bulungi nnyo twayise kyotera naye Mukama yatukoze obulungi obutali bumu kuba twatambudde bulungi ne tutuukira mu kitiibwa Sembabule twayise Sembabule naye mwebale kuweereza byonna tubadde tubiraba. Mukama yabasobozesa mubadde mukola bulungi omulimu gwa Mukama ku TV zonna ensi yonna ebadde ebalaba so naffe ne tugamba katutuuke mu budde era twatambudde kiro twatuuse bulungi nnyo n'abalaba kyajja so tuweereddwa nnyo omukisa n'abantu beeteeseteese dda naye mu byonna kye tusinga okwebaza Mwoyo Mutukuvu yasoose tukulembera yatusooseyo dda kuliko embaga. Twebaza Katonda Mukama yakola ebyekisa era n'akola okwagala kwe nga bwe kwali omukolo ne gutambula bulungi nnyo. Mukama yatukolera obulungi obutali bumu byonna twebaza Katonda. Olwo kati wavuddemu hanemuuno yeeno gye mulaba kati kubanga buli twaga tuweereza Katonda mutuufu tuwulira essanyu lingi nnyo hanemuuno esinga mu byonna tewali gwe tuyinza kuweereza mulala kubanga yatukoze obulungi obutali bumu so byonna twebaza Katonda era Katonda keno ke tuzza okukola emirimu gye era agenda kweyongera tukola obulungi. Omuntu atulaba ku Soul TV ng'omukadde w'ekkanisa njagala omukubira ekifaananyi kikyosanze wali wabweru. Ekyamazima natuuse kiro naye okusinziira ku kye nasanze wano abantu beeteeseteese dda abafumbi b'emmere abavuzi ba booda abafumbi ba caayi mutuufu nasanze batandise dda n'okutega mutuufu essimu zaabwe zonna ziriko soloti ng'era buli muntu awulira munne afumba emmere oyo si anko waffe nga bagamba musumba ne ngamba Mukama Katonda yongera okukola ebyekisa yongera omuwa ekisa akole omulimu nga Mukama bwe yagumiitira okukola abantu basumulukuke mutuufu abantu balina obujulizi era mbaddewo ekiro ssaawa nga 9 nga abantu bampa bubi bujulizi ne nga Mukama yeebale yongera okwekolera ebyekisa. Tweyanza oli bamuyita Engineer Kebobuli tweyanza tukubuuzizzaako abatulaba ku Soul TV katugendeko ku section eno njagala kubalagako ku Red Cross of course togereko n'abatwala ebya Red Cross omukyala uno ayogererako Red Cross njagala kwogerako nabo and of course Red Cross tutambulako nayo bwe tubeera n'enkuŋŋaana zaffe njagala kwogerako nono omukyala twali wamu embalala wali mu function ya MK Army embadde nsaba ogy'obuuzeeko ku batulaba ku Soul TV nsanyusa okulaba bannange mwebale kutwagala. Red Cross buli bwe tutambula wonna ebeerawo osobola okugaba omusaayi ate bagezaako n'okutanga buli mbeera yonna embi esobola okubaawo of course babeerawo badde nsaba obuuzeeko ku batulaba ku Soul TV obeeyanjulire n'amannya obagambira amazina gawe odyoha n'okola kati abantu naleba ozwire bya redi abantu beeyanjulire. Amazina mbanyita tulina okusiima kandi ndi focal person omukuronda eshagama MBARARA region. Tuli aha kuronda eshagama y'okutaasa amagara g'abantu abari omu marwariro ab'okugyetaaga kandi tuineho n'obuheereza bwa first aid so weena orafune ekizibu kyona kwenda obujanjabi turi aha entrance otwihikirire kandi n'omuntu okwehurira gye okubaasa kwija kugaba eshagama reka tugire omuntu ou twayamba ori omu irwariro nka bamama bitabo kwenda kuzaara abafuna accident abarwire ba kansa ningashi tuineyo nabo kurwara malaria n'abaana bato nibetaaga eshagama kandi tutwine mu mashini tutwine factory erikukora eshagama kureka ntugiiha omu bantu nkanye niyo so ntubashaba munonga ngu mwejumbire omuri eki tugabe eshagama tuyamba abantu abari omu marwariro.
mwebale munonga salt mwebale ogumana mutweta kandi we are always happy to partner with you and we will use this chance to collect the blood that we need. Sinti tukugira ngo buri church ningashi buri ministry nehereza abantu mu gico kuhereza nkeshagama ningashi babine event nkeje ne beta abantu kaba Red Cross mwene muramuta koragana na House of Prayer Ministries International bakweri kubera kunuya Red Cross nebero ne bitongere bindi ntushemererwa munonga kandi ntukwebaza munonga Pastor Bujingo ogumana otwikiriza buri kwija kushaba ngo twikirize tukore nimwe numutwikiriza webare munonga na administration yona kandi turantu esima okushanga ngo turya kandi twe ntukunda kushaba kandi no buturyo mukurondeshagama nitwe mukama ntumwetaga twija no kushaba mwebare munonga kugumana numpatinaringa nitwe in case of anything nitwe ntubaturuho omuntu orikwenda kugabeshagama aine kuba ine qualifications chaine kuba dyata tutangira myaka 17 noine kuba no remera kira 5 kandi notekwa kuba ine shagama nitubanza twakuchebera tureba bwingi bweshagama bwo ino mubiri tukushangera nyingi ogidonatinga yabera inche tokugigaba then notekwa kuba no yehuraje otarwire kandi na nabakaza benda tibakugaba eshagama so notekwa kuba otarwire orukwehuraje then ebindi tubirebera hariya oreba kiro zawo gabeshagama abantu bagambere bije bagabeshagama wadotujye mukushaba mwije abantu abahurire bitwetaga mwije tugabeshagama ngo kuna nabagambire twine factory rukoreshagama twine machine yona kureka shemerire kubera aho abantu abo kwetaga eshagama so ninye niwe ntubashaba mwije mwejumbire saving amagara g'abantu abo kwetaga eshagama mu marwaro amazina mbanyeta twine kusimashira focal person blood donor recruitment MBARARA mwebare mnonga shira mwamuhurira kandi nebageno misho bakugabira abantu eshagama bakugira abantu babahereza eshagama bakujetaga abantu bari mu bweta na mnongo mu marwaro kandi niwe bakugira ngo oine eshagama oije ogabe eshagama so njara batwaramuko mbalage of course tenti yabwe omuntu atulaba House of Prayer ye kanisa eri very well organized timuburi mbera yona omuntu yena abafunyemo obuzibu of course eno liringa dwaliro omuntu asobola okujja wano nafuna obujjanjabi obulungi nga bolaba wano Red Cross imaze kubanga etekawo tenti yayo eddagala liri wano buterevu nnyo tewali kintu kyonna kyoyinza okubanga wekwasa in case of anything of course Uganda Red Cross weri era naffe tubeebaza okuba nti basobola okubanga babeerawo ku lwa House of Prayer Ministries International era nga abantu bagenda maaso n'okubanga babawa eddagala n'obujjanjabi just in case of anything era naye wano bw'ovaawo of course obeera wano awali eringa kliniki yabwe nti omuntu yenna aba afunyemu obuzibu aba of course atukira wano ne bamuweereza obujjanjabi naawe ayagala okugaba omusaayi osobola okukosa opportunity eno nojja n'ogaba omusaayi kubanga omusaayi of course tuba tugwetaaga ng'eggwanga naawe kennyini weetaaga eddagala lino musawo oli bulungi musawo mukama sima musawo oli bulungi abantu abagala okujja okugaba omusaayi bakola bati abeera wa myaka meka akola atya kansoke abamusaayi bali wali eri ate kati wano abatulaba ku Soul TV njabo obannyonnyole eno kiti ate nga eno kiti yaki ogende olabe bali then okome tulina emergency gye twateninga oh very good okay wano bategeeza nti balina emergency gye batendingako so nolwekyo njagala kubalaga activities ezigenda mu maaso of course abantu bagenda mu maaso n'okubanga bagaba omusaayi nga boolaba ekiri wano mami yesu yeebazibwe ngasanyusa okulaba amanya go bakuyitani amanya bampita gaba Aaron senior nursing officer wano mukolerawo ki wano kugaba musaayi omuntu agenda okugaba musaayi yeetaaga kubeera na qualifications ki abeera n'emyaka 17 n'ekiro 5 awano tukebera omusaayi ntulaba oba mungi bwe tusanga nga mungi waliwo questions endala zitumubuuza ng'azikwata ku bulamu bwo bwamala kuba ansaringa bulungi awo aba qualifying agaba omusaayi abantu bagaba omusaayi gye bali bajja bayite n'abalala bategeeze ekyetaagisa abamu baba batya kati nkuba omuranga abantu bonna bijje tugaba omusaayi tutaasa abo abali mu madwaliro abagwagala
amazina wajangu bakwetoha Zina ni Ero Nagaba. agaba omukuru jiro onywa kasodako kankuleke naye nga andoza section eyo mugirabye eya abantu abagenda maaso n'okubanga bagaba omusaayi twebaza nnyo Red Cross okubanga ebaawo ku buli House of Prayer regama nti egenda kubeera n'olukuŋŋaana. Njagala kati kutambula ate mbatwale eri mu maaso awali olukuŋŋaana mulabe intercession egenda mu maaso n'okubanga etambula batulaba ku Soul TV. Jukira twatandikidde eri bweru of course bweru w'ekisaawe ate katugenda kubanga tuyingira amunda twogereko n'abantu ab'enjawulo abagenda amaaso n'okubanga batulaba n'okubanga basaba sobole okubanga twogerako nabo mu kiseera kino bagenda amaaso n'okubanga tulaba so yeino embeera eriwo gwagenda amaaso n'okuba tulaba abantu abasinga bamaze okubanga bayingira so nange kanyingire sobole okubanga njogerako n'abamu kubali wano abagenda amaaso n'okubanga begayirira Katonda nga bwolaba ekifaananyi kiri kino wano obudde bukyali kumaca naye gwali ku TV ndowooza olabira ddala ekigenda mu maaso abantu bakedde okubanga basinza n'okutendereza Katonda olunaku olwaleero olunaku mulindwa lwe twabagamba nti olunaku olw'okusaba olunaku olw'olukuŋŋaana lwaffe olwakirakwera wano e Kakyeeka era nga tetwayogeranga kakati tutuuse e Kakyeeka wenyini awali abantu njagala kubanga abantu bano bafunako bagenda maaso n'okubanga tulaba nakubanga bafunako kyokubanga twogeramu nabo bagenda maaso n'okubanga basinza batulaba ku Soul TV amuseera kino njagala kuyingira sobole okubanga tusamu ku bantu abamu naye nga setup mugiraba bulungi era abantu bagenda maaso n'okubanga basinza n'okusaba n'okwegayirira Katonda mu kiseera kino abantu bagenda maaso n'okubanga batendereza era basinza nga bakedde wano yaba nakusemererwa amazina gano bakwetowa wargangayi abafoti mwakyera kyazingayi mwargayo kyazingayi amazina gawe se bano bakwetowa amanya se wante Vincent bazarebo kabantu bagana amazina gawe amazina se wante Vincent nkambende kubende machera kyazingayi najeyo mwazo ya amazina gawe bakwetowa wargayi chengeto wargayo kyazingayi abatendere bagambire kirya mama fresh nalongo mukisenyi ningeta mwijembarara Kakyeeka twaikayitwe twagenda kambere mwije mwikano mulole kinakulaturana ngo gwakole byamakuru ebuniriza mwije mulole nibyebyo nibyeta bali muhanda ruhanda balete kurungi kandi twaika kurungi abwanya turoni nemucha abakibira mukabete iwena nabaramucha bagwayo namuzindaro nokunda niyo kale tweyanze ngeyatrape Soul TV ankyali wano njagala kwogerako n'abantu ab'enjawulo abali mu kitundu kino era nga ndawano mwami njagala mumuzeeko mukama nje nakusemererwa mukama simwe amazina gano bakwetowa Kahinda Livingstone wargatwekati yadugawa Kampala obude Kampala no je kana ngasalisa okula webale kwambala solot abantu bakubira ekifaananyi abatulabira Kampala kyekiri wano wetutuuse saawa zino tuyingidde mu maanyi tuli mu lutalo lw'okunoonya Mukama Katonda nga tumunoonyeza ddala mu maanyi asobole amagumba amagalu ago agazizeeko ennyama ebizibu by'abantu bisobole okubeera nga biwona nga buli muntu asobola okuwona asitule ekyamagero buli muntu abeera ekyamagero wano asobole okubeera nga agenda nga Mukama
akolera abantu ebintu byabwe ebirungi baagala tusobole okubeera n'omusumba waffe ng'ayita musumba waffe okumenyaamenya enjegere za sitaani nga tuyita musumba waffe Bugingo Mukama twakusabire Mukama tulere ekitiibwa n'ettendo tuyingiza Mukama. Amina. Tweyanzege atulaga ku Soul TV njagala kubanga mbagasa ate ku service akubanga kugendera we twatandikidde abantu bagenda mazima okubanga basaba mukiraba onzikirize mu kiseera kino osobola okubanga akomekereza wano oba mwalina wano mbagaddeko ku service abantu bagenda okubanga basinza Katonda emisindako tujja kubanga tubaweereza mu mawulire gaffe nkoze ne ede ekyokuganda epitabuta agati munzikirize mbasindire wano n'abantu mukiraba mubeere bulungi katusigale okusaba olunaku lwonna basibiridde wano mbeere bulungi. Gizuka hine wabire nagajire mbabazi abamwetokagirwaga mbabazi bibuneja nkuba kuzire bakunagaho gambira Mukama teri izoba nyandura nyiyayo mu ruhanga rw'amagufa nyiyayo mu kugaywa nyiyayo mu kushekererwa nyiyayo mu kutegekwa Satani muri eri izoba umwoyo rukwerera izoba nkwataho tinkisha misho gawe Yesu nkagarukayo ndigufa tinkwisha misho gawe Mukama abamowata mu transport awarugaharogo warubajumureke niwiguferi karangatine gambira Yesu teri izoba neri yanje intaya ira Mukama wabanokiza barwiro tampingura wabanoshemeze bize ebibembe nanyonkize Yesu wabanoyeho kansa wabanogaba amazina izobere Mukama nyayo nizo misho gawe ngonyeyo nizo misho gawe ngozore Biblia negambo mbefese 5 ogwikumina ngusimukiwa gujejire zoka mu bakrista kwakire mushaboti yesheri zoba yakira amagara ganje